Bana Uganda kansubire ntumuli bulungi mugamba mutya baganda bange tetuli mu byabufuzi ate tetuli mu bya political parties mu nsi ng'eri mu buwambe political parties oba politics tekola. Uganda tuli mu buwambe tosubirayo ekintu kyonna nti there is something like politics, there is something like political party. Uliriza nga gwe tonafuuka wa political party gy'ogamba nti owagira oba gy'oli wasooka kuba munayuganda. Bw'oba ng'oli munayuganda kikukakatako okulwanirira Uganda nga tonalwanirira political party oba oyo omukulembeze kugamba nti oyagala nnyo. Munayuganda njagala kujjukiza nti Uganda esinga political party eyo gy'osupportinga. Uganda esinga oyo omukulembeze gw'ogamba nti osupportinga. This time round gwe Uganda tekwetaaga nti osupportinga mukulembeze gundi oba osupportinga political party gundi. No. This time round Uganda ekwetaaga nga gwe munayuganda okumakinga sure nti ogitereeza okubeera weina okuba. Mu kiseera kino Uganda is under captivity. Mu nsi bw'eba ng'eri under captivity political party tezirina makulu, ebya politics tebirina makulu, bana byabufuzi tebalina makulu. So gwe ng'omunansi buvunaanyizibwa bwo okumakinga sure ebya political party osooka n'obiteeka ku bbali, ebyobufuzi osooka n'obiteeka ku bbali, lwangozi z'oyina osooka n'oziteeka ku bbali. Gw'ogamba nti terinkwatako, siri mu byabufuzi, bino si byabufuzi. Okitegeera? Bino si byabufuzi. Njagala kujjukiza gwe munayuganda gw'ojja n'otuula mu vidiyo z'abanno, n'otuula mu muziki, n'oweeraga by'olaga. Muganda wange, mu nsi bw'eba ng'eri under captivity politics tebeeramu. Politics tebeeramu. There is no politics when the country is under siege, when the country is under slavery. Uganda, you are under slavery. Tuli mu buwambe. Don't expect anything like politics over political party. Political parties means nothing mu slavery. Politics means nothing in slavery. Ekyetaagisa banansi okwemanya nti bannayuganda. Tulina abantu bangi bafiirawo ku lwa political parties, bafiirawo mbu bo bali mu politics, naye tebafiirawo okubeera bannayuganda, okulwanirira Uganda okubeera bulungi. Njagala kujjukiza gwe munayuganda oli eyo nti oyinza okungamba nti ebyobufuzi tebinkwatako. Yes, tebikukwatako, naye okubeera omunayuganda kikukakatako oba kikukwatako, olina okirwanirira. Bw'okuvaayo n'ogamba nti waliwo ebitatambula bulungi mu Uganda, tekikufuula wa byabufuzi. Bw'okuvaayo n'ogamba nti tulina okulwanira ensi yaffe okubeera obulungi, tekikufuula wa byabufuzi. Bw'okuvaayo n'ogamba nti waliwo abantu abawambibwa, waliwo amalwaliro tegaliimu ddagala, tekikufuula wa byabufuzi. No, ekyo kikufuula citizen afaayo. So mwawule baganda bange, mwawule ebyobufuzi n'okubeera omunansi afaayo. Okubeera omunansi afaayo kwe kulaba ekikyamu mu ggwanga n'okyogerako nga kikyamu, kwe kulaba ekituufu mu ggwanga n'okyogerako nga kituufu. Naye mmwe mwabiteeka ku level ya politics ne baba dividingira mu politics n'egundi.
ne political parties ne musanga mulowoleza nnyo ku politics ya divide and whatever naye ne mwenti muri bana Uganda guys muri bana Uganda kibakakatako ku making sure nti mulwanirira ensi yammwe okitegeera mulwanirira ensi yammwe okutereera ekyo tekyetaagisa nti gwe obeere mu byabufuzi